Essaala ey'okwesingira omutima omutukuvu ogwa Bikira Maria. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ayi Kabaka wa Rosaali entukuvu ddala, ggwe ekiddukiro ky'ezzadde ly'abantu bonna, ggwe omuwanguzi w'entalo zonna ezirumba Katonda, laba tuutuno twevuunise mu maaso go nga twetowaza, twesigira ddala nga toleme kutukwatirwa kisa, n'otufunira enneema n'otuyamba mu bubenje obuliwo mu nsangi zino. Gwe wamma situliiko kalungi na kamu ketusinziirako kwesunga ebyo, naye tusuubira okubifuna ku lw'ekisa ekitenkanika ekijjuzizza omutima gwo ogw'obuzadde. Mu budde buno obw'entiisa ku bantu bonna tuzze gy'oli, era twesingidde eri omutima gw'omutukuvu ddala ogutaliiko bbala, ne tweweerayo ddala gy'oli okukwemaliza, wamma n'Eklezia Katolika ebonyaabonyezebwa wonna mu nsi era ejoonyesebwa n'eyigganyizibwa mu ngeri nnyingi wamu n'ensi zonna, kuba zirimu okukyawagana anti kye kibonerezo ky'ettima lyazo. Laba nno eby'ensi n'eby'omwoyo byonna byagala okuzikirira ddala. Laba n'ennaku ze tutubiddemu n'obulemu bwe tulimu, laba ebitweraliikiriza nga bingi. Laba n'aboonoonyi abasukkizibwa mu muliro ogutazikira. Ggwe nno Ayi Muzira kisa, abantu b'omu mawanga gonna basabireyo baagalanenga, n'aboonoonyi bafunire enneema y'okweddamu mu mwoyo, n'emikisa egitusaanyiza eddembe n'egirinyweza mu myoyo gyaffe ffenna lye twegomba. Ayi Kabaka w'emirembe, tusabire era wa ensi yaffe eddembe ettuufu ery'amazima, abantu bonna basobole okwagalana mu Yezu Kristu, emyoyo gy'abantu gitereere, eŋŋoma ya Katonda eryoke esobole okugibuna gyonna. N'abakaafiiri na bonna abakyali mu kisiikirize ky'olumbe obabikkeko akasubi, ekitangaala eky'amazima kibaakire, nabo beegatte naffe tukoowoolere wamu Omununuzi waffe nti ekitiibwa kibe eri Katonda mu ggulu, n'emirembe gibe ku nsi ku bantu ab'omwoyo omulungi. Abantu abaawukanye ku Ekereziya ey'amazima bawe okukomawo mu kisibo kya Yezu Kristu, naddala abakwagala ennyo mu ngeri enjawufu. Ffenna tubeere n'omusumba omu. Eklezia wa Katonda mufunyise okutereera, aweebwe emirembe mu bantu. Mutaase abalabe be, ziyize obuwemu buleme kubuna wonna. Abakristu bawe okutakabanira obutukuvu, bayisize ddala nga Kristu mu mayisa gaabwe, ate bafune okulumirwa emyoyo gya bannaabwe. Abaweereza Katonda beeyongere okwala mu muwendo ne mu bulungi, ate kubanga Ekereziya n'ezzadde lyonna byasingirwa omutima gwa Yezu, gwe tussaamu essuubi lyaffe lyonna, gubeere ensibuko evaamu obulokofu bwaffe n'amaanyi gaffe agatuyamba okuwangula buli kabi konna, era bwe tutyo twesingira omutima gwo ogutaliiko kamogo
Ayi ggwe nnyaffe afuga ensi zonna, gwe nno bw'otwagala ate bw'otuwolereza, obwakabaka bwa Katonda tibuleme kubuna, n'amazadde g'abantu gonna ng'omaze okugatebenkeza emirembe, ganaakuyitanga wa mukisa ne geegatta wamu naawe okuva mu nsonda zonna ez'ensi, ne gayimba oluyimba olw'okwebaza Yezu olutagenda kuggwaawo, nga lutegeeza amawanga bwe gamussaamu ekitiibwa ate nga bwe gamweyanza ne bwe gamwagala, kuba mu ye yekka mwe gasobola okusanga amazima n'obulamu n'eddembe. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.